Edirisa Musuuzo oba Eddie Kenzo yejjusa waaki alina Nyamutoro oluvannyuma lwa Nyamutoro okumugamba amwagala ewaka ssaawa 12 agali mu nkuba agavudde mu Big Talent. Nyamutoro yamugambye ebyo by'oŋŋamba nti ekiro oli mu promotinga music nkwagala ewaka ssaawa 12 ate nsanga emmere ng'eyidde. Aba Big Talent agavuddeyo bagambye nti Edirisa Musuuza yagambye waaki bannange nalekawo Rema, waaki nalekawo Rema namakula Rema balabye Kenzo ng'akaaba amaziga ga Rema n'agamba bannange Rema nasanganga emmere ng'eri redde Rema nasobolanga omugamba ngenze mabaala ekiro okupromotinga music naye Nyamutoro yamugambye ssaawa 12 ssaawa 12 buli kanaku zimusange ng'ali waka. Nkitegeera naye musajja wattu Kenzo takyayina hit. International community yamugoba takyayina wadde amuyita kwa award oba kuperforminga. Nkitegeera kubanga yakwatagana ne dictator anyiga abantu ne Muhoozi Kanyerugaba ensi yonna yamukyawa. Tewakyalina asobola muhayalinga ku birthday party. Okitegeera kata talina kyakkola naye kuguma. Ate nange Kenzo nkutegeeza muganda wange tewali kyakkola muganda wange, music yagaana, ebivulu byagaana. So muganda wange beerawo, fumba emmere ya Nyamutoro. Okitegeera kyekyo kyokka sister Kenzo as always Sudiman.